بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kulembeze banaffe mwenna ba MPs ba mayors ba foot soldiers basebo ne banyabo kyakitibwa okuddamu okusinkana ffenna awamu mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Munzikirize mbatuuseeko okulamusa okuva eri omukyala ne famire yange yonna n'okusingira ddala nazeeko n'obwana bwange bubiri. Munzikirize bwebatolere ku salaamu oyo bamuyita Namagembe Shalom, abasiraamu mwagalanye muyita salaamu, tola ku salaamu. Oyo bamuyita Mbogo Shadrack, abatolere ku salaamu. Assalamu alaikum. Bebale nnyo. Assalamu alaikum awowenkoma. Bannange nsanyuse nnyo bakyogeddeko bwe twali ewa Mbogo mu kampeyini twayogerako gye muli, naye nze nali confident kubanga ndi musajja wa Mbogo ate nali wa Mbogo ate nze taata Mbogo. Kakati bye nayogera nali mbyesiga nga nyina okukkiriza nti Allah ali wamu naffe era Katonda engeri gy'atasula abantu be akikakasizza paka kosa envanyuma. Muzikirize ntwale akaseera kano okuyozayoza muganda waffe Akansona Lukoola abadde alina okugenda amangu ng'era bw'agambye twakanya naye the sharks are born swimming, ebyennyanja bizaalibwa biwuga era nga babanyonyodde nti empungu wadde abaana baayo eba ebaagala nnyo ebuuka mu bbanga eyo nebata ne bagamba mubuuke oli mpungu buuka. Era Kansona Lukoola alina ttiimu y'abalooya abasiraamu bamuyise ng'omugenyi omukulu, tubadde tetusobola kutamukkiriza genda tukiikirira. Bwekityo bwe kibeera n'abakulembeze bannaffe bonna bonna. Bwe mundaba nsindiseeyo eyo Lubongo yange asiriyo mba musindise bamukalakate agume. Era bulijjo mugamba nti Lubongo yakana akasajjako obulevu obweru bukalaba kakusomera guma olina biyitamu. Byeŋŋamba Bassenyonyi, byeŋŋamba Bazaake, byeŋŋamba Bamufumbiro. Mwebale nnyo mwebale ddala bannange okutuwagira. Abantu b'e Kawempe munzikirize mbeebaze mu kwebaza okw'enjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Baganda baffe mwenna abasiraamu tukikola kino buli kisiibo ng'era bwe batuluŋŋamisa nti omuntu asiibye afuna empeera, naye n'oyo asiibuludde asiibye afuna empeera y'emu. So tubadde nga tukikola. Omanye abamu ku ffe okusiba kwali kwagana nga wetuuka ssaawa nga musanvu ng'awo ye lwaki ŋŋenda mu ebyo. So bwetyo bwe tubadde tukola, naye mu kisiibo kino basebo ne bannyabo olw'engeri y'okunyigirizibwa bwe yasukka naddala eri baganda baffe abasiraamu. Tulina muganda waffe Machete Yasini n'abalala ba Sheriff Kalanzi n'abalala babadde mu kkomera emyaka egisukka 40 gigenda mu 5 nga tebalina musango, naye babasindikayo mu kkooti y'amagye. Kati ekkooti enkulu gye yasazaamu, n'ekkooti enkulu yasazaamu n'egamba abantu abasindikibwa mu kkomera n'ekkooti y'amagye bateebwe tebalina musango kuba batwaliye mu kkooti z'abantu ba bulijjo. Twali wano mu kifo kyekimu nga tukayana era njagala okwebaza baganda baffe bonna. Twagatta amaloboozi Dr. Kizza Besigye ne bamujja mu kkooti y'amagye kuba yaliyo mu bukyamu. Yase ekiruma abantu naddala abasiraamu kwe kulaba nti ate abantu abalala bakyali mu kkomera olw'ekkooti eyo mu bumenyi bw'amateeka, okugeza muganda waffe foot soldier gwe bayita Machete Yasini
yasibwa mukomera ngasindikibwayo ekooti ey'amagye. Ekooti y'amagye ne bakisazaamu ne kibeera official nti Machete ne banne balina obbata naye Machete akyali mukomera. Machete nga tetunatandika kisibo kino yagenda mu kye bayita hunger strike, yeekalakasa n'agaana okulya. Twagenda okukyalira Machete nga maama we atusabye tugende tumukonvinsinga waakiri atandika okulya agenda kufa. Netuukayo Machete n'agaana okulya n'agamba oba nfa nfe naye njagala bwenkanya ate bwe nfa omulambo gwange mugutwaleko mu kooti mulage bano abasajja nti baadde bansibwe mu bumenyi bw'amateeka. Twavaayo basebo ne banyabo nga ffenna tuli defeated. Nze siri musajja musiirize njagala emmere nze gwe mulaba naye okuyimirira mu solidarity ne Machete abamu ku ffe ng'abakulemerwa nze Kamakoogera twasalawo naffe tugatte ku baganda baffe abasiraamu tusiibe ekisiibo kino. Nga tukisiiba nga tuyimidde in solidarity oba mu Basseruganda ne baganda baffe abo Machete Yasini n'abasiraamu bonna abali mu makomera. Era twakisiibako olunaku olusooka olwokubiri naye bannange ebintu by'okusiiba ebyo olunaku olwasooka ndowooza nasala kilo 3 naye ne ŋŋamba nja kusiiba ku lwa Machete n'olwokubiri naye negenowulira nfa naye nga nsiiba. Laba Allah bwakola ekyamagero mbuuza nti kitya Machete maama we namwegayirira naffe ne tumwegayirira tumugamba kyali waffe ogenda kufa. Machete nakkiriza n'alya emmere kannange ne ŋŋamba alhamdulillah. Naye nga twasiibayo ennaku nga ziizo ate nyina kakyali kange bakayita magalawo malo kaŋŋamba ne bw'osiibayo ennaku ezisooka ezo Katonda takunyiigira. Ate n'ekirala waliwo olunaku luli olw'27 agamba lw'27 olwo bw'olusiiba obawa ebisima olwaleero kati genda kusiiba ekiro kyaleero ensiiba nkya so sinamisinga mu kisoogo leero twaddaako kakati nkyali mu time nabageme maama mugamba tegekeddaako naye ekyo kyongera baganda bange okulaga embeera abasiraamu gye bayitamu. Mulaba tutudde wano naye bw'otuuka mu CMI ababaddeeko bakugamba bw'otuuka eri kulinga omuzikiti abasiraamu bajjudde omwo bano babaddeyo. Bw'otuuka ekitalya abasiraamu bajjuddeeyo. Bino singa omuntu abyogerako abadde musiraamu bandigambe abo baisilamist yenze Robert ndi mukatuliki. Naye baganda bange mbabululira abasiraamu mulina okuluma n'ogwengula okulwanyisa embeera eno. Kiringa ekigendererwa nti omusiraamu tasaanidde kubeera mu Uganda. Ekifo ky'abasiraamu ekituufu mu Uganda okusinziira ku gavumenti ya Museveni kiri mu kkomera. Ekyo tukiwakanya, ekyo tukivumirira, ekyo tugenda kukijjawo. Eddiini y'obusiraamu fe abaafuna omukisa ogikuliramu eyigiriza mirembe ne bw'aba akubuuza akugamba emirembe gibeere naawe assalamu alaikum. Naye mwami Museveni kubanga amanyimu abasiraamu eddiini yammwe balagira okukyawa ekibi ate ye ajjudde mazambi. So abatya bangi kumu alemedde okuba compromisinga newakubadde bangi naddala ababakulembera abamu naye mmwe mulemedde okugulibwa. So bwe muba bakuuma ddiini yammwe, bwe muba bakuuma imaani yammwe, bwe muba bakuuma umma, mutwegatteko tulwanyise omusajja ono omukaafiiri atayagala basiraamu musobole okwegayirira. Njagala okwebaza abasiraamu bonna abali naffe mu struggle naddala abatali mu ggwanga. Tulina muganda waffe nja kwogerako lya Haaji lyokka kuba saagala mu exposinga. Buli kisiibo atudduukirira ne mu kisiibo kino yeyatugulidde nte yetugenda okulya wano.
njagala okwebaza abakulembeze abasiraamu abali mu ffe abatulaze ekifaananyi ekirungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mu representinga abasiraamu bonna. Temukkiriza abasiraamu abamu abalindira ne mu kisiibo okuba misrepresentinga. Bw'olaba omuntu nga mukyala, tefe wano mu Buganda omukyala aba wa kitiibwa, naye n'osanga omukyala nga na minisita nga Minisita Kabanda ng'abbira mu kisiibo, alimbira mu kisiibo. Abaana ab'obuwala temumukoppanga. Omukyala omusiraamu si bw'ati bw'akola. N'abaami abasiraamu bw'osanga omusajja omusiraamu ng'ayambadde entalabuusi naye nga mulyazaamaanya temumukoppanga. Lesoni muzifunye okuva ku bantu bangi nnyo. Abamu ne balugulamu n'obulamu nga bamuzaata nga bakirumira naye balemera ku mazima. Musobola okulemera ku mazima. After all, akaseera ebulayo katono nnyo tutuuke wali. So mulemereeko, mukirize mu ddiini yammwe, musabe Katonda. Katonda tammangako ku ludda lw'abanyigirizibwa, tekibangawo. Ayinza okulwawo okutuusa ebisuubizo bye naye gye takola nsobi. Tayimingi ya Katonda yeyo yennyini ebeera entuufu. Ojja kusanga nga wakuweeredde ekyo okisaanira. Waliwo seeko omugwe nalinyumya naye nagamba mwana wange Allah takola nsobi, kuba akafaananyi singa wali walayira luli n'enkwezenge n'emisoto egyali gikwetoolodde kyandibadde kitya? So Katonda takola nsobi. Kuba oli awo yalina kututereeza bulungi nnyo twambale engule nga teriimu musota gwonna, teriimu nsiriŋŋanyi yenna, ate nga gye tugenda. Ekisembayo, munzikirize baganda bange, naddala mmwe abali wano mu kitundu ekya Buganda. Tuba ne Buganda tuba n'ensonyi kuba tuli decent. Oba kumayuka nga nze n'olyoka obakanulira amaaso n'obabulira amazima. Kubeera bajjajjaffe batuyigiriza okubikkako, batuyigiriza n'okutuyigiriza nti ow'ebbango bw'otomwerumukira teweebikka. Bino tetusobola byogerera balala wonna kuba radio tezijja tuyita. Tetuli baana ba Buganda, nze Kyagulanyi Ssebaagulanyi Ssentamu. Omusayi gwange guno gwawano ne bw'okola otya. Naye ate mu nnono yaffe tetuliimu kulimba kuba n'enkwe tuzivumirira. Naye wano tetusobola kwogera kubanga radio wano ewulirizibwa, ate nga naye yali esigala ewulirizibwa eyesigibwa yali y'abasiraamu Pal FM bagiggala. Lwaki? Lwakwogera mazima. Ezaffe tebasobola tuyitako. Bwe nayimba nga sonna paka wansi nga siiva ku radio yaffe. Bwe nali nga marketinga Piwa Baragi nga siiva ku radio yaffe. Naye kati bw'oyogera ku nsonga eziruma Abaganda tokkirizibwa ku radio ya Buganda oba ku TV ya Buganda. Bino mbyogera mu mutima ogwagala Buganda. Baganda bange mu Abaganda abali wano n'emikwano gya Buganda, Obuganda babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yakwata obudde najja n'atubuulira in no uncertain terms, n'agamba obuyinza bwe babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yabagamba dda. Mbawulira mmwe mwena abagamba nti bwakakiraba nti Buganda bagisangula ku mapu ya Uganda. Buganda bagisangula dda ku mapu ya Buganda, ku mapu ya Uganda. Kino kyasooka kwogerako emyaka egisukka 7 egiyise nga kyogerako jjajjaffe Alani Waligo Nakirembeka akulira ekika ky'omutima omusajja. Yakyogera maaso ga beene. Ne bayita emyaka nga 3 ne beene n'akyogerako, nkibagamba bulijjo. Abaffe omwana wa Buganda ayogera amazima, ayogera ku bubbi ne bw'aba Muganda munne yabbye. Lwaki yalabibwa ng'omulabe wa Buganda? Naye ate abalabe ba Buganda abannamaddala abayimirira ku National TV n'abagamba gwagamba ffe ng'Abaganda tujja bakurashinga. Eyakwata n'alagira ne basangula Buganda ku maapu ya Uganda. Kijja kitya nga yafulabibwa nga mukwano gwa Buganda. Naye ate ng'abaana ba Buganda bayimirira mu bantu ne bakaanyira abaana ba Buganda abavundira amakomera ate be bayita abalabe. Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba, naye nno yali musajja musiraamu, yatuyigiriza n'atugamba bwe muba temwegendereza mu mbeera eno nga n'abakulembeze bammwe abamu omulabe wammwe yaba balondera. Nkiddamu
mu biseera bino nga n'abakulembeze bammwe abamu babe bannono babe baddiini ng'omulabe wammwe yaba balondera kyangu nnyo okubakyusa obwongo ekituufu n'okirabanga ekikyamu n'okirabanga ekituufu akunyigiriza n'omulabanga mukwano gwo ate oyo akuyamba oba akulwanirira n'omulabanga mulabewo basebo ne bannyabo tekibeewunyisa okulaba abasajja abaswavu nga beetooloola Obuganda bonna nga babagamba oyo muzzukulu wa Kayiira ow'Embogo ye mulabe wa Buganda naye ate ono eyakuba embooka abataka nga bagenze ku paliamenti ono yatirimbula abaana ba Buganda ekayonga ono yasangula Buganda ku mapu ya Uganda ate ye mulabe wa Buganda kyangu nnyo kubanga abavujjirira kubanga bawa akasente Museveni kakasente akayina ajje sente nyingi nnyo mbali mu basiyazi ebweru abasiyazi baweereza sente mu Uganda embanga lingi nnyo nga abasajja bagamba Kyagulanyi oyo gwe mulaba abali b'ebisiyaga be bamusaamu sente paka bennyini paka Trump we yajja n'ayimiriza sente z'ebisiyaga ezibadde zijja mu Uganda ezisuka mu biliyoni 14 buli mwaka sente ezo ziragawa omulimu gwazo gwa kumakitinga bisiyaga kumeka shuwe ekigambo bisiyaga tekiva ku mukamwa mwani mwewunyiza lwaki pasito mubulizi w'enjiri alinnya Kadaala naye n'atayogera Katonda oba Yesu naye n'addingana ekigambo bisiyaga emirundi 40 mwani mwewunyiza lwaki MP oba omuntu yenayina bamuyita ku rediyo naye nga mu bigambo byayogedde obala ayogedde ekigambo bisiyaga emirundi 25 ne bajja ne ku TV beefula babivumirira naye azze n'agantu ayigiriza abaana baffe tebitegeeza bino ebintu twakula tubiwuliranga era tumanyi obuseego era nga abaana tubayigiriza mu kisenge naye oli bajja ku TV n'atandika okuyigiriza abantu engeri gye bakola ekintu neefuula atiyimiriza abayigiriza abantu era tumaze kuzuula oluvannyuma baani ababasasula nakera ku makya ne mbagamba mwami Andrew Mwenda mwami Bwanika n'abalala munnange tetuli mu kulwana nammwe n'ebisiyaga byammwe nalwana nammwe ebbanga ddene ne munsiba ne mungoba ebungereza ne mbeesonyiwa n'ebintu byammwe naye ate lwaki mubitusibako mugamba Kyagulanyi vaayo oyogere ku kintu kino vaayo lwaki mwagala okukisaako eddoboozi lyange bwemma mu maketinga lwaki ne mu maketinga bintu byammwe ye lwaki banziza ate mu mboozi ezeetu muzikirize nve waggulu baganda bange kubanga obudde bwaswala naye nga mbategeeza mugule amaaso gammwe tetulina mikisa mingi nnyo gyakwogera bintu bino tusobola kwogera boogezi muzaata yabyogera n'abyogera ne bamutemula kirumira n'abyogera ne bamutemula nene Ibrahimu Abiriga teyabyogera naye bamutemula ne Zebula Mando teyabyogera naye bamutemula naawe Sheekh oba Aji ojja kusirika naye era naye bajja kutemula ate muŋŋambire abo abasiraamu be bakozesa kuba bano ba Motive Kasagga be basiba babayo ne bagamba abasajja abatujjamu enjala abasajja abatukuba emiggo ajja nga alina ne swigidanga esinga ey'obunene so njagala bategeezaamu abasiraamu be bakozesa okutulugunya abasiraamu banne bwe bamaliriza bano baddako mmwe munzikirize mbe waggulu basebo ne bannyabo nga nsiima abakulembeze bonna naddala abasiraamu natandikira ku deputy president waffe Haji Muwanga Kivumbi nga nebaza muganda waffe Nubian Lee nga nebaza yebabiwasobola bamalayo Bakimu Kizza Asega Abibu gwe toli musiraamu Bamoshi Sendi Bahaji Mulyanyama banange bonna balukuda bonna basiraamu kabasabe musitukeko mwena abasiraamu mweka mubire ku bantu balabe bwe tuyina abakulembeze abase obalabye banaye mutole salaamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh banaye ne bwe mwetulira mubalabe bonna bakadde baffe yeffe tuyina sipiika wa Kampala wa NUP Zaala Luyirika ate naye musiraamu yeffe tulina Nosifa Nakato naye musiraamu yeffe tulina ab'emukono basiraamu n'abalala bonna banange tubaagala nnyo abasiraamu tubenyumirizaamu tubatwala kyekimu n'abalala mu NUP oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli wa ddiini ki wenkanankana na buli omu naye tuwasaba abasiraamu
abasiraamu tubawadde challenge yemwe mutukulembera wano mu Buganda. Sawa zino yemwe mututwala abakulembeze baffe abasinga mu Kampala wano muli basiraamu. Tusaba eyo imani mugikozese, tulwane tugobe na kyemalira musobole okweyagalira mu ggwanga lyammwe nga si musango okubeera omusiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa